Alright, mbaniriza mu program nze nga bwe ndaba akawungezaako lunaku olwaleero. Nze Mulanzi okubuuzaako n'okwebaza emirimu gy'okola kubanga eriyo abamu ng'olunaku olwaleero lwe lusooka mu wiiki era ng'emirimu mwatandise ddo gikakalabya so nga bannaffe ab'enzikiriza ey'ekikristaayo ddo olunaku baluwaayo okusinza Mukama Katonda waabwe n'okujjukira olunaku lwe yazuukira lwe yava mu bafu yafa n'aziikibwa ate n'azuukira. Abaasinza abaasaala ku Lwokutaano mukuliko eyo mu Jjuma, nammwe abaasinzizza Mukama ku Ssabbiiti olunaku olw'omukaaga nammwe mukuliko eyo. Naffe weetuli waliwo abamu kumwe nga mukyatambula mugenda waka muva mu kusinza so nga ate wali ku Victory Christian Center mu Ndeeba service ey'akawungeezi eyebeerawo mulundi gumu buli mwezi gye tuyita special service yatandise dda era bw'oba nga obadde tonnaba kweteekateeka katwogere ebigambo bino nga bw'otambula ogende wali mu Ndeeba. Omutumwa wa Kristo Dr. Joseph Serwadda akulindiridde abeereko naawe nga bwazze ng'owulira ekirango nga kyogera abeereko naawe mu special service muyige mubikule ennyiriri ate oveewo ng'otegedde Katonda oyo. Abasiraamu gwe bagamba mbwomu naye ye ajja kumukunnyonnyola bulungi nnyo. Zisabusoboka oteekaki emikono mu bbanga ndeka nze nkole introduction yange nja kuwa obudde bwo obwange tobuyingirira. Kale nno kakasa nti obeera service ebeera ya mwenna si ya ba Victory bokka kyova olaba eyitibwa special service ebeera ya njawulo. Era njagala kutegeeza mwezi ogw'ekkumi wiiki esooka omutumwa wa Kristo agenda Dubai. Waliwo ekkanisa empya egenda okutandikibwa mu kibuga Dubai. Ekibuga ekyo kirimu ebintu bingi, baatubbako ebintu wano, ebisolo byaffe byonna biri mu ddungu, ndowooza era n'amagezi tulina naye ndowooza ab'e Dubai eyo baatusinga obwongo, bo baakola mu ddungu oba oliawo ebintu ebyewuunyisa ffe abali mu nkuba, enkuba etonnya we twagalira weeva eringa bweri obwavu tweyaguza lujjo ne weewuunya. Kale emitwe gye tulina allo wabwe yayagala simanyi naye omutumwa wa Kristo mu kibuga ekyo Dubai bagenda kuteekawo obuweereza era nga bugenda kulemberwa omusumba Gerald Sebanenya mu mwezi ogw'ekkumi bagenda musimba mu Dubai mu Ssemazinga owa Asia. Kale nno kakasa nti ogenda naye era osobola ogenda wa church administrator n'owaayo dola zo si nnyingi nnyo, miliyoni nga wakati wa 8 ku 10 bwe munaamala okusimba omusumba Gerald kwa mugenda mulekayo musooke mugende mulambuleko ku kibuga Dubai ate omale ennyonyi ebakomyewo. Bane Dubai siza busolo si wa bigere balinnyayo ennyonyi ebyakulinnya nnyonyi so osobola okugenda osobola okgenda n'omutume wa Kristo. Ekirala ekisaawe kya Muda City Webut Muda gwokka kakasa nti enkola eyo nayo ogyeyungako Dokisa alina okuzimbibwa tewajja kubaawo kyonna kya kwekwasa kakasa nti owagira obuweereza obwo. Ekikopo ky'ensi yonna kikomekerezebwa lunaku lwa leero njagadde okubategeeza mu nsonga eyo. Ekikopo ky'ensi yonna kitambudde okuva ddala mwezi ogw'omukaaga mpaka olwaleero ku ssaawa 4 eggulo Bungereza yakutte ekyakusatu yakubidde ddala Bufalansa golo 6-4 yabakubye bulungi ne bakkiriza naye goolo ezo singa baazikuba Argentina singa kati be bagenda osamba final naye kale bwe batyo bakutte ekyakusatu katulinza agenda okukwata ekisooka n'ekyokubiri. Ensi ziri bbiri ezituuse ku mpaka ez'akamalirizo kati mu nsi yonna ensi bbiri ze zisinga amaanyi Argentina ne Spain era kati tosobola kweteekawo gwe Uganda simanya Congo simanya Tanzania totegana kujja temutumalira biseera. Spain ne Argentina ge mawanga agenda okukwatagana ekiro kyaleero ssaawa 4 final egenda kuba nnungi nnyo. Ebintu bingi ebigenda okubaawo ebigenda osooka gye tuta opening ceremony n'ebintu bingi nnyo. Ku Dokisa omupiira guno tugenda gukuwa live eddakiika zigenda kubeera 9 kakasa nti obeerako. Njagala kusembyayo mpulidde nga bangi nnyo boogera naddala ku kize kibaawo twatandika omwezi gw'omukaaga nga guggwako obenji ne butandika mpola mpola nga businyaako nakolako program namba mu agenda ku Uganda nga njogera ku busamaavu obw'abavuzi ababeera ku nguudo naye nze n'enkijja eyo poliisi bwe yali emaze okuwa alipoota ey'omwezi ogw'okutaano
nembagamba nti nga temunnaba kugenda eri ku poliisi eri ani ate ffe ebidduka byaffe tubikebera. Bw'oba nkale ekidduka ng'okikebedde gwe ate weekebera ng'ogenda ku luguudo, kubanga nze yanjigiriza okuvuga yaŋŋamba ku luguudo gwe mugezi weekaaliko, abalala bonna basiru bawedde emirimu, naye bw'onakkiriza n'obanga bo tosobola kwewala kabenje. Kale n'ekintu ekyo nze kitambulirako nnyo nti ku luguudo olina okubeerako ng'okimanyi nti buli omu tategeera, gwe wekka ategeera. Kale nno bino bye tuze tulaba, abaana batufuddeko aba King David wali endejje abawerera ddala, waliwo eno mutundu byebuyikwe, twafuna kabenje awe mukono, bingi buze baawo omwezi guno gw'omusanvu guzze nga gulimu ebintu binyo, naye bakulu bano bateredde dda. Wejjokolera ateredde bulungi nnyo, musajja mukatuliki, producer neyanziza nnyo neyanzeege, ali wano ayogera nga bw'alaba newankubadde ng'endaba ye erina kusinziira ku bukatuliki era batesinziira ku bukatuliki alina okuteekawo akawaayiro kuba father oba kibishop ayinza okumunonako wano nga tesikyagala, tukyamwagala abe mu program. Semaluulu naye wuuyo ateredde, chairman yatugamba wiiki wedde nti obadde mukosefu, simanyi oba wateredde okugulu kukyamutawaanyaamuko. Semaluulu nazze yoyo wakati mu kitengi, yambalidde ddala nga omufirika. Addiriddwa omwangirikani oligino ataliwo akikwangala, bwebate bwe bambala. Addiriddwa Sheikh Abdul Zisabusolo Sejjange, omusiraamuzi w'abafu, atakkiririza mizimu, era ndowooza ali wano alinawoko kugyalina, era ye musiraamu yekkakkiriza nti okasita malayika eri emala okukutulamu omwoyo egukwata bweti nemala neguzaayo ne bajokya ebibuuzo ennaku 40 nga tegunnatwala mu ggwanika, ng'omwoyo tegunnaba kugenda mu ggwanika, gwatawulidde. Babibuuza muzimu guno gwe babuuza. Olina obusiraamu bwo, nze nava wano okusanda ewedde nga oledde onjawulidde obusiraamu bw'obubwo bulagira ddala nti waliwo ebibuuzo ebibuuzibwa mu kabuli awe ennaku 40 olumala malayika n'asitula omwoyo ne zitwala omwoyo mu ggwanika. Osimbye obusiraamu obubwo Sheeke Mubajjeta nsubire munaakwatagana. Mu Bulaaka sayidi yeeno Sheikh Kyeyune Aman Imamu w'Essanga naye ateredde olunaku olwaleero. Addiriddwa Haji Twaha Lubowa, wuuyo waali kasitoofa tewaba kulinza omwoyo gwo gutwalibwawo mu ggwanika, obusiraamu bulala. Ono agamba gwagenze mu ggwanika, ono agamba ogwa Moses Ali gukyaliwo awo, bakyagwokya kajojo kwenda kwa tezinayitako. Busiraamu bwa mirundi ebisimanyi bwa amaani mbulinze olwaleero. Songa ate ne chairman wa program naye ateredde bulungi nnyo, omulangira Kaaya Mulumba gwe mutalaba wano, ndooze bisinga chairman ya 2 mu ddakiika emu tuyoke tutandike program yaffe we twakoma. Ngenda kujja mbajjukize tuyoke tweyongereyo mu ssaawa 4 n'eddakiika ezigwamu gye tusigaza. Chairman muzinda bagukumpeere obeeko baka bwoyisaawo kubatuuliza ku Impact FM n'abatulaba ku mikutu gyaffe Dream ne Doxa. Welfare ya fe si ennungi ennyo ddala. Mwami Mulumba waswa wuunazze naye era azze awenyeggera ate nga ebizibu bikyali so nga ate ne Mulumba Cyrus Mulugati sebo tubeeranga essimu evuddeko. Mulumba Mulutadi yalwala olwadde twabunyonyolako olwiru mu biseera oludde buli, naye akyalina obuzibu bw'ate yeeraliikirira nnyo oba yadevelopinga
pressure eri waggulu. Kati pressure okubeera waggulu okulongoosa owa pressure buba butemu. Olwekyo musawo naye gyali era mmanyi nti waali kitanda andaba era nga twogera. N'olwekyo essaala nkulu nnyo naye n'obuyambi obw'ensimbi nabwo bukyetaagibwa. Ebiri ku mwami Tumba era tasobodde kujja, ali mu kyalo. Ndowooza enkola entuufu chairman alina obuyambi buno bwa Semaluulu oba Mulumba asobola okugenda n'alaba Church Administrator mu Ndeeba mwami Ben Frank Ansubuga obubaka aba asobola okubatuusaako bano bonna. Kituufu awo kitwagala twebaza nnyo administrator oyo newankubadde mmwe abalaba temumulaba naye akola kyamaanyi nnyo awamu ne Dr. Serwadda nti ensonga zaffe zituuka gye bali era ne baba nga bazikolako mu ngeri eyo nga wagambye nti gisobola okuyita eyo, naye alina obuyambi bwonna lwa munaffe oyo ne Waswa kale be bakyasinza okubaako. Naye njagadde naawe okuyisaawo nti taata wange naye yagwa Kabenje era mulwadde kijja okwogera alina kaseke janjabira nakaseke lwaliro. So byebyo naye ku nsonga eyo oba osobodde okuyisaawo tikirina buzibu. Mpozi wabadde ajja ayogera ku nsonga z'obubenje. Obubenje singa biba bigenderere kaba tekakyali kabenje. Naye ndowooza tewali apulaninga nsonga wabula nti waliwo risk factors eziba zirina okutungwamu. Nti oluguudo lwogendako oba tolumanyi ogenda weekengera, ate bw'oba ku kidduka nti ddala omusirikale akuyimirizza nga musirikale yimirira mwe negotiatinge mwesootinge mu ngeri yonna kubanga yetaba mubi wadde waliyo abeefuula abayinza okubeera bati naye era ebyo byonna kubanga kati kireetera enyiike eggwanga lyaffe aweetu kubanga kati abatamanyi byansoma balowooza nti okutambula okwo kuba kwejalabya, naye mu nsengeka y'okusoma mulimu okulambula okubaako essomo era n'olupapula bwe luli abaana waliwo ennamba ejja koke kyenyinza okwogerako nti waliwo ate obuto bwe bayitiriza nga babuze kukola ki kulambula bulambuzi era nga tekagenda kubanga kiri ku somero naye walina bibiri waliwo tuwa obutuwa naye nebeerayo nekyebayita study tuwa timugenze okuyiga ku nvo oluusi mu ssomero tutuwanaluga nti kale baagala kuyiga katale netugenda nti akatale tetujja kulumba keji netugenda akatuli okumpi settingi yaako naye obutubeera okumpi oluusi settingi yaako tebeeyeeja mu bitabo ebiba bisomebwa katali waga byaki baana byakwejalabya nedda baba batambula naye singa akabenje tekaguddewo tebyandyogeddwako nti okulambula bubi naye akabenje kagenze ne kajja nti embeera mechanical problems nakinaki twandibadde twogera ku nsonga ya mechanical problems eziba ziri mu mmotoka ddala ekidduka kituufu empiira gyabadde mituufu ye babadde bajja bakanika then
waliwo emmotoka etakanikibwa kwekyogambe ennamu era naye bakolaki baba balina gikanika kati kwegamba accident yo yakoze eki yazze kubanga ziri enguudo zeeyo kakucyora ne Kabale bwoba tomanyiddeeyo n'ensisi obusisi eyinza okukwata ani Driver na egwa senga ogenze mu bitundu ebyo ebirina ensozi nga zeetoolola buki bwetoolozi ensisi esobola okukwata naawe kennyini era abamu bafa bakoze eki beebisse ku maaso because eri gy'atunula alaba nga ntaanangire otunula fuuti nga 2 wansi kale bwobanga kyandibadde kirungi kati kuwa amagezi gamba nti driver eyali abaddeko eyo kale agire ki naye era esobola omusimattukako oba ennyonyi esinga okubeera accurate mu byonna yingini mafuta biki byonna biba accurate efuna akabenje so kale katuzimbira awo ennyini abasajja mmwe nga bwe muli wano ate ng'ekibaleeta wano kusomesa na kuyigiriza nyina ekibuuzo kyange wano ekikulu okusinziira ku nzikiriza yammwe oba ku nzikirizayo okusinziira ku nzikirizayo omwana ng'abo abafudde bwe bafa kiba kitya ku myoyo gyabwe afa n'agenda wa era musinziira ku ki okuyigiriza kyonna kye mugenda okuyigiriza kitegeeza muteekeddwa okutuwa kwe musinziira tubadde twogera ku mwoyo wano nti omuntu bw'afa omwoyo gwe gugendawo wakati w'okufa n'okuzuukira kati ate abaana saagala tubaleke mabega kuba nabo bakola ki bafa amaaso gadde twagatadde nnyo eri waggulu era mwana wattuka nguwulieko katono ogenda waliwo abaana abato ddala abali mu kitwandise kindagati awo wansi oba infant abatulaba ku TV nakusanga naga nkulaba ku TV oyogera bwoti kati twegendereze nga twogera kubanga emijiji emitendera gy'abantu paka ku bakadde amaaso gali kuki kale omuzindalo baguwese maluulu nze sijja kutegeera oba obadde mulwadde oba oli mulamu ekikuleeta wano kusomesa kale kasitojja wano okusinziira ku nzikiriza ey'obwangirikaani omwana bw'afa kiba kitya ku mwoyo gwe afa n'agenda wa era osinziira ku ki okuyigiriza kyogenda oyigiriza muzindalo bagukuwe eddakiika z'olina 10 nzakadde ntandise twebaza Katonda okubeera nga tusobozesezza okubeera ku nsi ye n'okutuusa kakati naye twetaaga okumanya nti omwana bw'abeera nga afudde omwoyo gulagawa omwoyo gw'omwana afudde ebyandiko bitegeeza nti bw'abeera nga tannaba kutegeera omwoyo gwe gusinziira ku bazadde be kyabadde bakkiriza. Okay, tugende mpola. Mu bwangirikaani omwana yaani? Mu bwangirikaani omwana yo yatanaba kukweza myaka 12. Omwana atanaba. So, ekyo kirimu byawandiikwa bya bwangirikaani oba mu kitabo ky'okutte kye weesibyeko nti Bible? Kirimu akyesibyeko bwesibi kubanga waliwo wano ekyandikibwa
mu Bible kale katugaye mu Bible nti Yesu Kristo yatandika okukubaganya ebirowoozo by'obwa Katonda n'Abafalisaayo bwe baamuleka bazadde bwe baamuleka e Yerusalemu ng'aweza emyaka 12. Singa omwana ateeberezebwa okubeera nga ategeera bulungi ku myaka 12 newankubadde gavumenti zagamba nti ate omwana aba alina okwetengerera nga amaze kuweza myaka 18, naye kisuubirwa nti eri Katonda omwana yeetengerera mu bya Katonda nga awezezza emyaka 12. Okay, so mu Bwangirikani okuva ku mwaka 0 mpaka ku myaka 12 oyo abeera mwana. Omwana oyo abeera n'omwoyo. Omwana oyo abeera n'omwoyo butereevu kubanga genda mpola mwoyo kigwa aba nagwo. Aba n'omwoyo Katonda gwe yamuzimbamu. Katonda agumuzimbamu ddi? Guzimba nga katule wano mu Zakariya sura 12 nga Katonda azimba omwoyo mwana omuntu ngambye mwana kubanga Katonda simanya nti yakingamba omuntu afuuka omuntu nga bibiri byegasse omubiri n'omwoyo era nga bwe tusoma wano mu Zakariya sura 12 olunyiriri olunya olusooka. Zakariya sura 12 olunyiriri olusooka. Saba oluganda otuyambe oluganda iyo ya luzungu gusoma mu luzungu nzo kwa Bangirikani tebakyategeera luganda ng'ebintu babizika kati mu luzungu ndaba gyolina kale wagamba ti kino kye kigambo kya Katonda ekikwata ku Isirayiri bw'ati bw'ayogera Mukama eyabamba eggulu era n'assaawo emisingi gy'ensi era n'akola omwoyo gw'omuntu ogumulimu munda mu ye. Ekyokukola ekyo nkitegedde bakola ne ndi mukubu ekintu kyembuuza akola mu ddimu tujuga tuli kutunulira otugaye mwana 0 myaka 0 mpaka ku myaka 12 kati nze Katonda njagala kumanya ddi lwazimbamu omwoyo oba lwamukolamu omwoyo okutandika namba emu olunaku owiiki omwezi namba emu akatikitiki gye tuba tuddira ddala akatikitiki namba emu kabeerawo nga omusajja kabeerawo ekakuntabula kabeerawo nga omubiri wegasse n'omwoyo omubiri nga so omubiri gwegatta n'omwoyo mu katikitiki yesebo ekitegeeza onudde wano mujja funa obudde mubuuze ebibuuzo mubiwandiike mundeke yesebo so Obwangirikani buyigiriza yesebo nti omwana ono omubiri n'omwoyo bwe byegatta mu katikitiki akatikitiki bwe byegattira awo okubala kwe kutandikira anti era akatikitiki kano ke kaliwa nga taata ne maama oba ddi kubanga process tugimanye engeri omuntu gye bazaalamu omuntu kale maama ne taata bwe beegatta so mu katikitiki awo omubiri mangu ago nga gwegatta ku mwoyo wabeerawo ekiseera omubiri we gugenda
ne gwegattira n'omwoyo mu kaseera ako akatikitiki ne katandika okubalibwa. So omwana oyo n'afuna omwoyo, omwana oyo n'afuna omubiri, n'atandika okwambala omubiri naye nga mwoyo. Omubiri gwe gwambala omwoyo, omwoyo gwe gwambala omubiri. Era nga bw'olaba kati we tutudde wano, emyoyo gyaffe gye gituuzizza wano mibiri, si mibiri kutuuzaawo myoyo. Omwoyo gwe gwambala omubiri. So omwoyo gukula, omwoyo gukula, omwoyo gukula. So mu katikitiki wali guba muto, mu kisa ne mu kutegeera, kubanga olaba waliwo omubiri nagwo gukula mu kisa ne mu kutegeera, kubanga njagala tugambye nti omwoyo guno gwambala omubiri. Omwoyo gwambala omubiri. Nenkubuuza nti omwoyo gukula, nondaga nti gukula kitegeeza ko omubiri bwe gutandika omubiri gw'olina si gwali olina ng'oli bebbi. Ebifaananyi bwe kijja kati balaba kibebbi waswa kibebbi, kati n'omwoyo nagwo gubeerako nga kibebbi. Omwoyo gubeera kibebbi mu kumanya. Omubiri gubeera kibebbi mu ndabika, mu ndabika ne mu kugaziwa ne mu kukula. So kati tutuuse wano, omwana ono tatuuse mu myaka gye mulimu, ali wakati wa myaka 0 ne 12 n'afa. Kati afudde omwoyo guno, omwoyo gwe guno gwoyogeddeko gwe gwa katikitiki gulagawa? Gugenda era ebyandiko bitegeeza nti bwe tubeera nga tuli mu Yesu Kristo, abeera yatuzuukiza dda n'atutuuza awamu n'ekitaffe ku mukono ogwa ddyo nga mu bifo ebya waggulu, okusinziira ku Befeso sura 2:6, kubanga wo wagamba mu Befeso sura 2:6 wagamba nti era Katonda yatukuzuukiza wamu ne Kristo okuva mu kufa ne tufuna obulamu. Baani, abaana oba abantu abakulu? Kuba ndaba awo yali ayogera ku baana, yali ayogera ku bantu bakulu, baani be yazuukiza nabo? Kati wano ayogera ku myoyo gyonna, naye okusinziira nga bwe ngenda kubategeeza nti wagamba nti wano olunyolo omukaaga lwa Katonda yatuzuukizaamu ne Kristo okuva mu kufa ne tufuna obulamu, era n'atutuuziza n'atutuuza mu bifo eby'omu ggulu okumpi ne Kristo Yesu. Kati omwana agenda okutuula mu kifo kya Mukama waffe Yesu okumpi ne Yesu Kristo bw'abeera ng'akwatiddwa mu kisa, nga yagwa mu mikono egimanyi Katonda eyatonda eggulu n'ensi, kitaawe wa Mukama waffe Yesu Kristo. Naye bw'abeera nga yagwa mu mikono, omwoyo gw'omwana ogwo bwe gubeera nga gwagwa mu mikono egirina Katonda, ye nga yeegaana emyoyo gy'abantu okubeera abaana be, omwana oyo agenda mu Geyeena. So kyogamba
nti abaana singa tugeze bagwa ku kabenje agwa mu kinnya omuliro gwokya nga musiraamu obwangirikani buyigiriza nti agenderawo omuliro bagenze butereevu mu Geyeena alyoke aveeyo asuulibwe mu nnyanja ey'omuliro nga ebyandikwa bitegeeza. Waliwo ebyawandiikibwa biri wano mu abantu bakitemusiramuka omwangirikani yayogera agambye obwana bwamwe kasabufa mu myaka 0 mpaka 12 kasabufa nga busiraamu bugenderawo omuliro kubanga wagamba nti okubikula essula 14 wagamba nti kayitandikire kule 13 eyaliyonka wagamba kale katugambe wagamba nti nenda tuve kule 12 wagamba nti nenda abafu abakulu n'abato nga bayimiridde maaso g'entebe ey'obwakabaka ebitabo ne bibikkulwa n'ekitabo ekirala ne kibikkulwa kyekyobulamu abafu ne basalirwa omusango okusinziira ku bikolwa ebyali biwandiikiddwa mu bitabo ebyo buli omu ng'ebikolwa bye bwe byali n'ennyanja zonna ne ziwaayo abafu abali mu zo n'okufa n'amagombe nabyo ne biwaayo abafu abaalimu buli omu n'asalirwa omusango ng'ebikolwa bye bwe byali okufa n'amagombe ne bisuulibwa mu nnyanja ey'omuliro kuno kwe kufuuka okubiri era buli eyasangibwa ng'erinnya lye teriwandiikiddwa mu kitabo ky'obulamu n'asuulibwa mu nnyanja ey'omuliro. Kati tewaliwo muntu atali mu Yesu Kristo erinnya lye eribeera mu kitabo eky'obulamu. So mu bufunzo ga nti abaana abali wansi w'emyaka 12 mulimu abamu nga baba tebali mu Yesu Kristo. Waliwo abamu nga tebali mu Yesu Kristo ate abo abaseviniside. Kale katugambe bwe tuti nti gwe naani njagala obwangirikani bugamba ki bavuga kamugambe mu gwe naani buli mwana ng'omwoyo gwe tegulungamizibwa kubeera mu Kristo okutuuka ku myaka 12 kugenda mu Geyeena naye nga bwe tulina ekyokulabirako nti kyetuba tubatizanga nga bwana so okubatiza muba mulungamya producer soko mpumuzeemu katono uje nowe jjokolera mpumuzaamu producer wow sawa 11 katudde mu mateeka g'obwakatonda aba muntu muki aba muntu mukulu so kati abafunye obuvunanyizibwa azadde omukono emabega kati otuyinza okugamba ku myaka egiweranga 10 naye kati okusinziira waali aba akoze ekisijja agenda ku kyamyaka kubanga yatutonda buli muntu amanya wagira ki wakulira kati okuva ku myaka egyo omwana omulenzi naye alina egije omwana omulenzi akula ddi kasita omwana oyo omulenzi atandika okubaako obubonero nga bw'aba yeebase ku buliri agenda okudda engulu nga ku siitisi wano we yeebase mwana wattu yebakalakatiddeko obuwunga bw'amawogo oba obuugi ye kasita akola ki kasita yeeroterera badde ngezaako kyamaza nga tumanya oyo aba akoze eki aba akuze so kakati bwe tumala okulaba bw'atyo tubuuza ekibuuzo obubonero obwo buba bulaga nti akuze so then katubuuza omwana oyo bw'afa agenda wa kati from kwobwo obubonero
aba muntu mukulu tetugenda kumuyita mwana oyitako nsimwa katudde mabega ku baana abetulabye tannaza mukono mabega na maaso oba musaidizo bawa Allah subhanahu wa ta'ala ategeza mu Qur'an n'agamba billahi minash shaitanir rajim Nabi sallallahu alaihi wasallam yagamba nti kullu mawlud buli yenna azaalibwa buli kyonna ekizaalibwa nga nze Mr. Mulanzi n'abalala ffenna wulida ala alfitra azaalira nga ali ku nnono n'obulombolombo bw'okusinza Katonda bw'obusiraamu kati kitegeeza nti omwana ono bw'afa mwana wattu era ne mutalkini yaffe sekaleeta wama ku talkini yetulabe mutalkini yaffe kupati y'obaana abato waliwo tukantuka nti omwana ono gwe tuziise lamu yabulugu lhukumu tannatuukako kugira ki kulamula kitegeeza omwana ono tanaba kwenda tanaba kubba tanaba kumanya bulungi na bubi ekitegeeza nti omwana oyo Allah subhanahu wa ta'ala tamwinako mutawana gonna ne bwafiiraawo teri byo nti agenda mu muliro ate amala okuvaayo agende mu muliro okukola ki okutagira ki okutazikira so iye kasitaafa kati nga abaana abafudde bali myaka egyo gyogende kwabadde tebannaba kuza mukono nabego oba maaso kati malayika bwe yagugjeemu omwo yasitudde busituzi n'etwala mpaka mu ggwanika emyoyo gyabwe kati emyoyo gy'ebitonde byonna bwe tumala okufa Allah subhanahu wa ta'ala emyoyo gye gyonna gigenda mu kifo Allah subhanahu wa ta'ala jajo gikowooleramu okugenda ku lunaku yeggwanika nti mu Luganda tuyite ggwanika so kati gye kijja okuva ng'engombe maze okufuuyibwa lunaku lw'okuzuukira gidde mu bitonde ne bana abaana gye balaga bonna gye balaga so n'olwekyo waliwo ka clarification katono nnyo olw'obudde kenjagala oklarifyinga ani omubuulizi wa Church of Uganda okuva mu Mulago yakoze ensobi nnene yagenze n'ayogera ku Yesu ebyensimattu n'agamba nti Yesu Kristo yalina emyaka 12 mbu bakadde bwe baali batambula ne bamwerabira ku mukolo ng'ali ne baana banazanya nga Yesu alina emyaka 12 kyokka nze mbadde mpita ayita mu Bayibuli ne batakwatagana muzeeyi Tito ne mukulu Semalulu titagamba nti nga tulindira essubi ery'omukisa n'okulabikako ekitiibwa kya Katonda omukulu era omulokozi waffe ani Yesu Kristo kati mukulu bw'abanga byayogera bibadde bya Bayibuli atubuulire Katonda we gwasinza kati essaawa eno alina emyaka emeka musumba tunula mu kamera oyanukula ekibuuzo ekyo kwa Bayibuli egamba Yesu ye Katonda omukulu ate gw'ogamba Yesu bamuleka ku mbaga ng'alina emyaka 10 tunula mu kamera owulire bannayuganda nabonna abatulaba azipanawo Katonda ogwosinza muzeeyi Semalulu alina emyaka emeka kuba kati nze nyine emyaka 4 oba gw'olina emeka naye Katonda okuva lwe bamulaba ng'alina 12 essaawa zino Katonda w'alina emyaka emeka kakuddemu tunula mu kamera oddemu ekibuuzo kireke njagala kumaliriza kale okay sheka zisabusolo omuzindalo guliwo kale sebo nga bwe wannyonnyola sebo bano amaani akwataganye ne munne hajitwa sebo ku myoyo nga malayika enkola oba process yeki yenkola yengeri oba emitendera egiyitwamu ku mwoyo gw'omukulu era gye gimu ne kujja abaana oba bo waliwo ekikyuka mu busiraamu bwo kuba gwolina ogugwo kati assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ekikulu kya byonna ntuusa okusaasira kwange eri abazadde wansi w'enjuba mu Uganda na wonna abaafiiriddwa omwana omuto naddala abaana baffe abaafudde kirindibwe batyo inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ngambye mu nsi wansi w'enjuba so si Uganda yokka abaana baffe gye bafa naye ate ekyaffe ekya Uganda tukyali ku kawembe ak'obwogi akatemudde emitima gy'abazadde. Tobbanga, tottanga, toyendanga tebikwata ku mwana muto.
tobanga toyendanga tolimbanga tebikwata omwana omuto tabba anti mula etteeka ne bwabba ne bwakola ki etteeka temukola ki atuulira naye kasita kasita amala okukakatibwako emyaka 15 awo ng'atandika okulamulwa atandika okubba bawandika ku fayiro ye bwatandika okwenda bawandika ku fayiro ye ono tamanyi bwatandika okulimba bawandika kuki ku myaka 15 kasita ogiweza ya alamatul bulugh Sheikh Amani kyayogeddeko ekiri muyo ilmu fiqh ekyebuziba ilmu fiqh mukiwulira omwana kasaweza emyaka egyo naye 10 naye guno omwenda era Sheikh Amani kwayogeddeko mulimu akantu kamu kabadde aleseeyo ikhtilafu okweroterera spams okufuluma ziva mu muwala ne mu mulenzi omuwala bw'aloota nga omulenzi abadde amukulukunya bambi naye avaamu spam era n'omulenzi bw'aloota nga abadde akulukunya era naye avaamu spam obusiraamu bwe bugamba kweroterera okwo Sheikh Amani kwayogeddeko bw'atuuse ku kitabo kino Talqin Might mugiraba basiraamu bonna atakkiriza era atamanyi Talqin Might oba mwalimu oba mukisima kyakumanyi ne bwaba haji nakubadde nga ayina ettambala lino ng'alisibe naye nga Talqin Might eno munnange yagisuula wali ng'asuula mu kasasiro ka obusiraamu bwe bwakikugu falaihi kiri eriye bw'aba kiyita ntabotabo kiri eriye naye omusajja Shafi'i eyatunga Talqin Might eno yabijjanga mu ilmu fiqh kakati omwana oyo sebo bwafa tunaaza munaaze tumusalira tumuziika naye byonna ebiddirira alana yatik malakaini malaika zijja kujjira yakalimate ebyo tebikola ki ebyo tebisomwa era suali lwaki anti sagira muto owulidde ne bw'abanga ewaka abadde abba sukaali ng'asula atudde byonna bw'abanga tafiridde mu myaka gimuvunaanyizibwako asika ebifiire enkoko owulidde sebo ebyo byonna yakozesa buto naye Kasaga yali awezezza emyaka 15-16 nga fayiro yegguddwawo ey'ebirungi byakola ku nsi n'ebirungi byakola ku nsi bimukakatako naye kakati wadde ojje kasita afa Sheikh tuyambe otegeeza myaka 15 ogamba 15 egy'omuzungu oba egya Allah egy'obutonde bwe kasaka kwesi egy'obuwangazi bwe gyaba azze ku nsi gitegeerekeka sijagamba tuba muzungu oba muki embala bwe 16 Allah yabagamba mugibala mutya nze bwe nnali nga mbuuzibwako ebibuuzo ebimu bangamba nti Sheikh zisa busolo wangi nali nkyazanya omuzannyo gw'akatemba kweganda television okwo nambuuza zisa busolo emyaka gyo giri emeka tinja kuddayo mbuuze maama yanambuulira oba yanzala kagiri emeka so kati so Allah teyabawa nkola bwe mubala 15 egyo babazadde bamanya nti omwana akati namuzaala musebwaseka munaka ni mugundi ku Idi Amin nga ali bwati lyamalako ki lyakwata obuyinza mu myaka 7 kakati tuli muki tuli mwaka awuzeze myaka bwegiti so kyotegeeza nti ne Allah agoberera nkola yansi kakati ye Katonda ye yamanyi yasinga okubala Katonda yasinga okukola ki okubala omuntu tekubala okubala kwa Katonda naye kakati omwana ono sebo mulya bye mutakola era nziramu okusaasira abazadde abafiiriddwa abaana kubanga obulimi bw'okulima kwonna okufiirwa kw'okulima kwonna bulimi bwa mwana nga bw'obasaasira ekibuuzo kiri awo abazadde abo bw'oli mu kusaasira mu busiraamu waliyo essuubi nti baliddamu ne balaba ku baana mu bulamu obujja mbuuziza kibuuzo ekigambo ekyo abaana bano abafudde nga tibaliiko kibi tubasi wano mu malayi mnaka mu Talqin Might tubaziise bambi ku nkomerero ng'etuuse eri bagenda ku miryango gya jana
ku nnyumba ey'emirembe naye baana bagenda kuyimirira balinde bakadde baabwe. Abaana be bagenda okulinda bakadde baabwe. Balinde bakadde baabwe twajja kuyingira ddala nga bambi alinda taata we kati nze akati sisobola kulinda taata Asumaani Sejjange. Senga bwe mba ndi kaana kato nga nze nasooka nga wafanga oli kaana kato wandibadde ogenda mulinda. Kadde kajja kulinda taata Sejjange wali nti nga taata simulaba ngenda okuyingira jjana maama nga simulaba Safuya Nabukenya. Naye akati ekyomukisa omubi maama we ono nga yafaayo mushiriku nga yagatta Katonda n'ekintu ekirala. Ogenda okugala emirango gy'ejja n'abayingire bambi. So kyogamba nti nga omwana ono bazadde be singa bafuuka mulumba goyita mulutadi ne bafuuka Sonko omukatuliki ne bafuuka Kaaya omuseveni side kati omwana ono ajja kubalinda nga tabalaba. Watabalabye ni baggalawo ata salamu. Era yamanyi obuuza Allah nabagenda bawa empeera abaana abo bo urudi bagenda kuba abasanyusa mu bimuli urudi janna. Emyo gyabwe yekigenda okuba emisanyusa era ebimuli ebisanyusa abantu mu jjana. Abwana obuto bangi era nga baabwa kuno nga tikamanyi piku neri tikagenda kufuuka ku piku. Sobalinde. So kati ekitegeeza Allah ali kusindika malayika eri ejjamu emyoyo etugumbule buno obwana asobole okuweza obunaabasanyusa mu jjana. Allah kyava ali mu butugumbula. Kakati moderator n'abatuliriza ekigambo ky'okutugumbula kale okutta nti oyagala kuwoomesa. Allah ali mu kutta baana asobole okufuna ebimuli byagenda obbateerayo mwe bazisa busolo bahaji eri mujjanyi mugenda okubeera ku matanga ku bitanda simanya ku matutu ku biki emifaliso emigonvu. So kyava atuga abaana okutuga n'okutugumbula kyekimu. Kyava atta abaana kufa. Allah kyava atta abaana. Kufa Katonda Yesu yagamba kati nga abaana bafa bageze. Allah siye yabase. Batugumbule balira. Allah siye yabase. Ani yabase. Kutiba. Kyakola ki? Kyawandikibwa. Ani yakiwandiika? Ani yakiwandiika? Omuntu ajali. Ajali we bange anti Allah nga abase. Naye kakati bwabanga bafudde nga baana bato ffe takindi maita atugambye munnange ssebo Katonda ffe obwana buno omwana gwe tuziyise badde nakuweza binakani bimuvunaanyizibwako era tumuleese nga y'omu ku bitonde byo bye watonda. Bakumpeera omuzindaalo otaase ono alina obusiraamu bwe amaanyi alinga ayagala okukwatagana naawe kati taasa nti abasatu kasa mugira bwe muti wabeerawo omutaawuluzi. Omuzindaalo bagukumpeere omwana bw'afa agenda wa? Inna alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sebo kantumire ku haki zange zombi. Leero weevuddemu zombi oba zonna? Zombi. Ntumire ne ku mukwano gwange nfiira bulago mukulu Jackson ali mu Amerika enakati ataddeko yangambye ali mu Kyondwa kati ali eyo mu Kyondwa. Mbalamusizaako mwenna ensonga nziwulidde naye zeetaaga kutemaatema na byawandiikibwa. Tusoma Qur'ani ne hadithi era ffe ebiba tujja kwogera bitono. Allah subhanahu wa ta'ala atugamba mu surati al-Hajj essula eno ya 22 era kusoma olunyiriri lwa 5 agambye abange mmwe abantu bwe mubanga muli mu kubuusabuusa kukubaayo kw'okuzuukira kale mufumiitirize entonda yammwe nga bwe yali. Agenda ogitunyonyola Allah subhanahu wa ta'ala. Ffe twabatonda nga tubajja mu jjajjammwe Adamu oluvannyuma ne tubeera nga tubatonda mu mazzi agazaala ate oluvannyuma ne tubajja mu kisaayisaayi n'oluvannyuma ne tubafuula ekinyamanyama ekitondeddwa mu bujjuvu.
Semalulu kyayisa akatikitiki n'ekitanatondebwa mu bujjuvu olwo tulyoke tubannyonnyole obuyinza bwaffe. Tutebenkeza munnabaana ekyo kye twagala. Pointi ndooza mugiraba. Oba mwana mulenzi oba mwana muwala, okutuusa eri ebbanga eggere ery'okuggwako olubuto. Oluvannyuma ne tubafulumya nga muli bwereere ne muzaalibwa, n'oluvannyuma ne tubakuza mulyoke mutuuse obukulu bwammwe. Era mulimu mummwe, eno epointi ensomeseza olunyiriri oyo afa amangu nga tannavubuka. Tekaliko ogambye abaana bali aba yabagerera dda tibasobola okufa nga tebannavubuka. Era mulimu mummwe oyo azibwa eri obuwangaazi obwa wansi, n'akaddiwa n'awutta, n'alemwa n'okumanya ekintu kyonna oluvannyuma lw'okumanya kw'abadde nakwo nga tannazeeyuka. Era olaba nga ensi ng'ekaze, naye bwe tuba nga tugitonyesezza amazzi, kye tutegeeza enkuba, enyeenya n'esibuka buto n'emera mu buli mutindo ogw'ebimera ebirungi. Sadaka Allahu al-Aliyyul Azim. Allah subhanahu wa ta'ala atunnyonnyodde nti ye alina entonda gy'atutonda. Kati Nabbi Muhammad we yabuuzibwa ayongera atangaaze ku nsonga eno, ate naye yayogera ebibye. Wuliriza, Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama, omubaka wa Allah okusaasira n'emirembe ebeere ku ye, yatutegeeza ate nga ye w'amazima ageesigika nti ddala okutondebwa kw'omuntu mummwe kukuŋŋaanyizibwa mu lubuto lwa maama we mu nnaku 40 ng'akyali mu mazzi agazaala. Oluvannyuma n'abeera ekitole ky'omusaayi. Ennaku ana ezeyongerayo mu nnaku ezenkana nga ziri 40. Oluvannyuma n'abeera ekinyamanyama mu nnaku ezenkana nga ziri era. Oluvannyuma malayika n'etumibwa n'emufuuwamu omwoyo, n'abeera n'eragirwa okuwandiika ebintu 4 ku kugabirirwa kwe. Kyekisooka entuuko ye. Ayinza okuba nga Katonda yamugera nti awa anaaba azaalibwa n'agenda. Entuuko ye, ebikolwa bye, n'okubonaabona kwe oba okwesiima kwe. Hadiisi ekyali mpanvu nnyo, kankomaawo. Kati njagadde ensonga eno etunulwemu abasinga obukulu gye batannatunuulira. Katonda okutta omwana wo nga muto kigezo gy'oli. Otegedde nti Katonda atta obadde ompaayiriza wano. Kutugumbula Byonna bikola. Kale Katonda okutugumbula omwana wo nga muto. Kati ne Haji muwakanya kigezo. Kufiisa Katonda akugezesa ogw'omuzadde, kigezo gy'oli ng'omuzadde. Era abazadde bangi
kwegamba ffe ekituuka ku ekyo tukirabira ku nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam kubanga yagenda okufa nga alinawo omwana omu so nga ate yazaala abaana 7 ekitegeeza abaana be bamufaako nga bato abasinga kale ekyo kyetaaga kiba kigezo eri ggwe era Katonda abakunoonyaamu ebintu nga 3 tulaba mu kitabo kya Qur'ani Allah subhanahu wa ta'ala ng'atulaga Hiziri engeri gye yakolamu kubanga Moses yabuuza Allah subhanahu wa ta'ala nti eriyo omuntu gw'oyagala okusinga nze namugaa gyali namugaa nyandiyagadde mulabeko namugaa bw'onootambula ku lubalama lw'ennyanja awo ojja musanga naye Moses omusajja gwe yasanga nga Katonda gw'asinga okwagala yalinga omulalu era nga nebyakola si bye bya bulijjo Moses yamusaba atambuleko naye naye ng'omusajja byakola yamugamba nti nsaba sebo tutambuleko babiri namugamba nti embeera zaye tojja zisobola namugamba nti azisobola ne batambula bwe baatuuka mu lyato batudde mu lyato Hiziri n'atandika oddiwumulamu ekitu lyati Moses namugamba nti oyagala tuzikiriza namugamba naggambye ntya kati ate baba bakava mu lyato batambula bwe bati ne basanga akaana akato nga kazannye tekalina nekikakoze Hiziri najja ekiso n'akasalako obulago naye bwe yali annyonnyola mpise mu bufunzi bwe yali annyonnyola eri ng'amaze okwawukana ne Hiziri namugamba nti embeera zo zinnemye naye mbuulira lwaki wakoze kino nakino nakino naye ku ky'omwana yamugamba nti bazadde b'omwana oyo batya Katonda naye omwana ono abadde ekikemo gye bali abadde agenda bajja Katonda kyenvudde mujjawo ebyo ebigambo ebyo biri mu Qur'ani nga Allah subhanahu wa ta'ala atunnyonnyola embeera n'engeri gyakolamu emirimu gye engeri gyatugumbulamu abantu be kale seba abaana abato bwe bafa emyoyo gyabwe gitwalibwa mu ggwanika eryeyawulidde si ery'abaana abalala mwenna bakayoola eryeyawulidde lyeyawulidde kubanga abaana abato bonna be bajja okutuweereza mu jjana balina okuba nga balina okuba nga bo tebaliko kamogo bonna abato basooke batuweereza amagiraasi tuli ku bitanda ebiriko n'obutimba bw'ensiri naye obutimba kogenze haji omuzinalo gw'ekyamaanyi we kuba nkulaba kati kasogenda mu jjana obanga atuuseeyo nga tokyali mu studio wano nkyamalayo abaana malayo omuzinalo gw'ekyamaanyi kale abaana abato tebabateeka nabano babateeka bokka kubanga bo bamujjana butereevu era bajja kubeeramu nga bwe baweereza abanabeera mu jjana ate okufa kw'abaana kuyamba bakadde baabwe kwetereeza so abaana okufa kiyamba bazadde kisinzira ku busiraamu beetereeze baba n'enso wabaawo ensonga lwaki abaana abo Katonda abajjeyo oba ensonga eri ku ggwe oba ye Katonda yennyini yayagadde era ayinza okugezesa alabe bugumiikiriza abo kati bameka abali ku basawo aberaguza olw'okweraguza kiki ekyasa omwana wange naffe mbulaga bwatyo bakumpera omuzindaalo abaana baabwe kubanga wabaddewo omu yabadde nga yanoonyeza omwana emyaka 12 naye y'omu ku baafiiriddwa ate yabadde alinakamu abalala naye oluusi bwe twogera nti Katonda ono mulimu enjawulo Busiraamu n'enjawulo tukayanya
naye nasoma bulungi nnyo okutonda kwa Katonda kuva ku lubereberye tuuka luyamaliriza naga byonna byentonze birungi, naye Obusiraamu batugamba nti Katonda yatonda okufa, era okufa fa kitonde ku bitonde bya Allah ng'omwoyo bwe njogedde mazima yakuwa tatonda akakufa. so awo baba baawukanye, Allah aba yawukanye ku Katonda w'abali. Era wano mu Yokaana essuula 8 olunyiriri olwana mu ennya lugamba bwe luti mwe muli bakitammwe Setaani era mwagala okukola okwegomba kwa kitammwe oyo okuva ku lubereberye ye musi, so teyanywerera mu mazima kubanga amazima tegali mu ye. Ayogera obulimba, ayogera ebiva mu ye mu bibye kubanga oyo mulimba era kitaawe w'abalimba. Akati bw'ŋŋamba nti okufa Katonda yakutonda, ono omutugumbuzi tayawula muto na mukulu, yakola ki? Atugumbula butugumbuzi. Omutugumbuzi ali omu, omutugumbuzi n'omusi bebamu, yatta n'atugumbula. So kati ono omutugumbuzi ye Setaani, ate mulimba bw'amala okutugumbula agasinze mugambe Katonda obula sooka olinde tofaayo chairman kyogamba nti Haji bw'agamba nti Allah mutugumbuzi, kaya ate gwe wamwe gwe mulaba ng'omutugumbuzi ye Setaani. leka kozesa mukisa Linda ko